Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Yimuse emikono giwanike bulungi waggulu. Mukama ffe muubireko ng'omwebaza kubanga n'olwaleero alukuwadde. Muubireko Mukama ffe ng'omwebaza kubanga ne luno alukuwadde. Bangi ababadde baluwagala n'abagagga ennyo naye tebasobodde kulufuna kubanga terugula ssente naye ekisa kya Katonda kye kirugaba. Muubireko Katonda waffe kubanga okyali ku mwendo gw'abalamu olunaku olwaleero. Muubireko omulokozi waffe, muubireko mukwano gwaffe, muubireko eyatwagala, eyatumanya nga tetunnaba na kubeera mu mbuto ate n'atukuumira ddala nga tuli mu mbuto, n'atuzaaza nga tuli balamu, atukuumye okutuusa olunaku luno, ateebakera atabongoota, atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'abalabe baffe. Emussa emikono omuwubireko ng'osinza. Mwebaze Katonda affe atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'ababi, ateebaka era atabongoota, atubeererawo, atutegeerera nga tulaba oba nga twebase, tutunula oba twebase. Ye Katonda atukuuma, weebaka n'otabaako ky'otegeera mu nsi, n'akutegeerera n'akukuuma, n'akukuuma ebyewalula, n'akukuuma ebiwuka, n'akukuuma abalabe. Muubireko Kabaka wa bakabaka nga weebaza, oyo abeera in control nga weebase oba ng'otunula, alabirira obulamu, akuyisa mu kiro, alwanagana na buli ekikulumba ekiro, afufugaza eddogo ate ne bukya ku makya n'akukulembera, akulembera amagenda go n'amadda. Yongera omuwubireko, yogera ebigambo ebimusiima, yogera ebigambo ebimusinza, yogera ebigambo ebimwebaza, yogera ebigambo ebimugulumiza, yogera ebigambo ebisitula erinnya lya Katonda waffe ali waggulu wa buli mbeera. Katonda waffe ali waggulu wa buli mbeera. Katonda waffe ali waggulu wa buli kibeerabeera. Ali waggulu wa buli ekyeraga. Katonda waffe ali waggulu wa buli ekyegulumiza. Ye maanyi gaffe, ye kigo kyaffe, ye kiddukiro kyaffe, ye ngabo yaffe, ye kitala kyaffe, lwazi olw'edda n'edda, nsulo za bulamu, ye nsulo za bulamu ezikulukutira mu nda yaffe. Muubireko ng'omubuulira kyali gy'oli. Ali ku Salt FM, ali ku Salt TV, ali ku Salt Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, naawe ali ku TikTok. Mubuulire kyali gy'oli. Ye I am, erinnya lye ye ndi, ali buli kyonna, ali buli kyonna. Muwubireko, emikono gyongereko waggulu, mugambe weebale kubeera byonna mu byonna mu bulamu bwange. Emikono gyo gimuwubire, mugambe weebale kubeera byonna mu byonna mu bulamu bwange. He is all in all. Muwubireko Kabaka wa bakabaka, muwubireko yayinza byonna, muwubireko yatukuuma, akuuma abantu baffe, alabirira abali mu kibuga n'abali mu kyalo.
Mubireko Mukama waffe akuuma abantu baffe abali mu kyalo n'abali mu kibuga, alabirira abali mu mawanga ag'enjawulo mu nsi yonna, alabirira abantu baffe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora. Mubireko kabaka w'abakabaka mugambe nsiima, nsiima gwa nyambaza, nsiima gwa ndiisa. Mubireko ateeka emmere ku meeza, akuwa ekyokulya n'ekyokunywa, akuwa ekyokwambala. Mubireko Katonda waffe akuwa ekyokulya n'ekyokunywa, akuwa ekyokwambala, akuwa transport akutambuza. Mubireko akuwa transport akutambuza. Mwebaze akuma obwongo bwonga bulamu, akuma obwongo bwonga bulamu. Mwebaze Mukama akuma obwongo bwonga bulamu. Kikulu nnyo okuba n'obwongo nga bulamu. Mubireko mwebaze akuma ebitundu byo byonna eby'omunda nga bikola. Mwebaze Mukama akuma ebitundu byo byonna eby'omunda nga biramu. Wakati mu kwebaza n'abalina lipooti embi Mukama azikyusa. Wakati mu kwebaza n'abalina lipooti embi Mukama azikyusa. Wakati mu kwebaza abalina lipooti embi Mukama azikyusa. Mwebaze kabaka w'abakabaka, mwebaze nannyini buyinza bwonna, mwebaze nannyini kitiibwa kyonna, mwebaze nannyini maanyi gonna, mwebaze omuyinza w'ebintu byonna, mwebaze alagira kibe ne kibaawo, mwebaze oyo ajjanjaba abalwadde bonna, alokolera awonya. Emusse emikono berenga akwata waggulu, kigolole bulungi, mukubire engalo ez'amaanyi, alokolera awonya. Zikubire eddala zinoge. Otyo zikubire eddala zinoge ez'oyo alokolera awonya. Zongereko waggulu, singako ku neighbour. Mwebaze Mukama affe alokolera awonya. Mwebaze Mukama waffe alokolera awonya. Mwebaze Mukama waffe alokolera awonya. Mwebaze Mukama waffe alokolera awonya. Mwebaze mukwano gwaffe oyo. Zongereko waggulu ozimukubire zinoge. Waliwo atalina mikono gwagirina tewandyekwasiza, wandiwanise nnyo 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 n'ozikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Waliwo atalina mikono gwagirina tewandyekwasiza, mugambe weebale taata. Weebale byonna, weebale byonna, weebale byonna, weebale byonna, weebale byonna, weebale byonna. Mukubire engalo ez'amaanyi, akyusa olugero lw'obulamu bwo. Mukubire engalo ez'amaanyi, Mukama akyusa olugero lw'obulamu bwo. Mukubire engalo ez'amaanyi, Katonda akyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero, no matter what it is. Akyusa olugero. Mukubire engalo eza waggulu, Katonda affe akyusa olugero. Si nsonga oyita mu biki naye bikyuka. Si nsonga oyita mu biki naye bikyuka. Si nsonga oyita mu biki naye abikyusa. Zikubire waggulu, mugambe taata nakkiriza gwe. Zikubire waggulu, mugambe taata neesiga gwe.
zikubire waggulu mugambe taata nakkiriza gwe alina kinene kyategese eri obulamu bw'omukubire engalo eza waggulu. Mwebaze Mukama alina pulaani ennene ku bulamu bwo. Mwebaze Mukama alina pulaani ennene ku bulamu bwo. Mwebaze Mukama alina pulaani ennene ku bulamu bwo. Mwebaze Katonda alina pulaani ennene ku bulamu bwo. Mwebaze Katonda alina pulaani ennene ku bulamu bwo. Omulaba akuteeseza bibi, Mukama akuteeseza birungi. Mukubire engalo eza waggulu, Katonda akuteeseza ebirungi. Omulaba akuteeseza bibi, Mukama Katonda akuteeseza birungi. Zikwere waggulu eza Mukama ateesa ebirungi eri obulamu bwo. Omulaba akuteeseza ebibi byonna ebisoboka, naye ekirimaanyi era omuyinza w'ebintu byonna akuteeseza birungi. Mukubire engalo eza waggulu. Abali ku Soloti FM zonna, abali ku Soloti TV, mukubire engalo ez'amaanyi oyo ateesa obeerewo. Mukubire engalo ez'amaanyi ajjanjaba endwadde z'otegedde ne z'otategedde. Mukubire engalo ez'amaanyi awaniridde eggulu n'ensi mu mukono gwe. Mukubire engalo ez'amaanyi awaniridde eggulu n'ensi mu mukono gwe. Mukubire engalo ez'amaanyi awaniridde eggulu n'ensi mu mukono gwe. Mukubire engalo ez'amaanyi awaniridde eggulu n'ensi mu mukono gwe. Bye twetaaga byonna biri mu kibatu kye. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe weebale kunnonda eyo. Nali sirina kukkiriza nga sirina ssuubi. Nali naggwamu okwagala. Naye Mukama bwe wannonda, wampa okukkiriza, wampa okusuubira, wampa okwagala. Neesize gwe kubanga manyi okyusa olugero. Zikubire Mukama mu buliro obwesige bw'omwerinamu. Mukubire engalo ez'amaanyi mu buliro obwesige bw'omwerinamu. Twesiga gwe muyinza wa byonna. Abeera omwesigwa yaliwo, aliweera ow'emirembe n'emirembe. Zikubire oyo Alpha and Omega. Zongeremu amaanyi waggulu ezo eza Alpha and Omega. Zongeremu amaanyi ezo eza Alpha and Omega. Zikubire waggulu ezo oyo Alpha and Omega. Yewe entandikwa ate yewe enkomerero. Yewe amazima yayinza byonna. Mukubire Yesu engalo eyawangula okufa n'amagombe. Engalo zikubire Yesu eyawangula okufa n'amagombe. Mulamu gwe tusinza. Zimukubire mugambe Yesu nkimanyi oli mulamu gwe nakkiriza. Era ku lulwo nyimiridde. Ayimiridde ku lwa Yesu wanika ozikubire waggulu okusinga abalala. Ayimiridde ku lwa Yesu wanika ozikubire waggulu okusinga abalala. Abange ku lwa Yesu tuyimiridde. We stand still because of Jesus. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe gw'ensonga. Mukubire engalo eza waggulu Mukama ffe mugambe gw'ensonga. Sisagasagane kubanga Yesu gwafuga. Zikubire waggulu ozikubire Yesu oyo afuga. Zikubire waggulu eza Mukama ffe oyo afuga zimukubire zinoge.
zimukubire Mukama affe Yesu oyo afuga byonna. Wanika emikono gyo waggulu, kigolole bulungi, muwe obulamu bwonna mugambe Taata fuga. Muwe obulamu bwonna mugambe Taata fugira ddala. Fuga mu misuwa gyange, fuga mu musaayi gwange. Yesu fuga mu mutima gwange. Yesu fuga mu magumba gange. Yesu fuga mu nnyama y'omubiri gwange. Yesu fuga mu busomyo. Afuge mu binywa byonna. Imusse emikono mugambe nti nga seerekaayo nkwewadde okuva ku luviiri paka mu ntobo z'ebigere. Yesu fuga. Wanika emikono mugambe Yesu nga seerekaayo nkwewadde okuva ku luviiri paka mu ntobo z'ebigere byange fuga. Wanika emikono mugambe Yesu nga seerekaayo nkwewadde okuva ku luviiri lwange paka mu ntobo z'ebigere. Yesu wange fuga. Fuga Mukama wange, nze naasinzanga businza. Wanika emikono bulungi omuwubire ng'osinza, mugambe fuga Mukama wange, nze naasinzanga businza. Mugambe fuga Yesu wange, nze naasinzanga businza. Muwubireko nnyo okusinga kuneeba, omugambe fuga Yesu wange, nze naasinzanga businza. Nze n'ennyumba yange tunaasinzanga gwe Mukama. Nze n'ennyumba yange tunaasinzanga gwe Kabaka w'abakabaka. Nze n'ennyumba yange tunaasinzanga gwe omuyinza w'ebintu byonna. Muwubireko Kabaka w'abakabaka, mugambe bifuge. Bifuge Taata byonna ebadde byegulumiza. Bifuge byonna ebibadde byekulumbaza. Bifuge byonna ebibadde byefuula eby'ekitalo. Bifuge byonna ebibadde byagala okutwala ekitiibwa kyo. Abifuge Mukama, yimusse emikono omuwubire. Abifuge Kabaka w'abakabaka. Abifuge Katonda abeera omulamu. Abifuge Katonda ow'ekisa. Abifuge byonna ebikugolookokerako. Abifuge byonna ebikutambulirako. Abifuge kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Abifuge byonna ebibadde bikubuza otulo. Abifuge byonna ebikulemesa okusetolinga. Abifuge ebitawanya ebirowoozo byo. Abifuge Kabaka w'abakabaka. Mikono gyongereko waggulu, kigolole bulungi, muwubire mugambe Taata kyusa olugero. Mugambe Taata kyusa olugero lwange. Muwubire mugambe Taata kyusa olugero lwange. Muwubire mugambe nkunoonya Mukama ku lw'okukyusa olugero lwange. Akyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero lwo Kabaka w'abakabaka. Akyusa olugero lwo Katonda abeera omulamu. Wanika emikono berenga akwata waggulu ddala, mukubire engalo ez'amaanyi Mukama waffe. Ali ebbali w'ekifo kyo otambula ng'odda mu kifo kyo. Ali mu kifo kyo zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Atudde yimirira ku bigere ebyo. Ali ebbali w'ekifo kyo otambula ng'odda mu kifo kyo ng'oyanguwako. Abadde atudde obutuuzi yimuka ku bigere ebyo. Ayimiridde emikono gyongereko waggulu, mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama waffe. Mukubire engalo ez'amaanyi omulungi waffe. Mukubire engalo ez'amaanyi mukwano gwaffe asinga emikwano gyonna. Akumanyi okusinga gw'osula naye mu kitanda. Abalala beebaka naye tiyeebaka. Abakugamba nti bakwagala beebaka ne beerabira n'obulamu bwabwe, naye Mukama takwerabira. Mukubire engalo eza waggulu. Wanika ozikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Golola emikono gyo waggulu. Kigolole bulungi eba tubiteeke waggulu. Musabe Mukama ayongere okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Musabe Taata ayongere okukyusa olugero lw'obulamu bwo.
musabe Mukama ayongere okuzimba obujulizi bwo. Musabe Mukama ayongere okuzimba obujulizi bwo. Musabe amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta naawe. Musabe amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta naawe. Musabe Mukama amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta naawe. Amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta naawe. Amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta n'obulamu bwo. Amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta n'obulamu bwo. Amafuta agakyusa olugero geyongere okwegatta naawe. Okiwulira ne mu bulamu bwo nti Mukama alina omulimu gwali mu kukola. Yimusa emikono gigole bulungi waggulu mugambe taata toguvaako. Kolera ddala omulimo taata. Mugambe Mukama wange kolera ddala omulimo. Omulimo omulungi gwe yatandika mu bulamu bwe agukolere ddala. Ali ku Soloti FM zonna gye ziri. Ali ku Soloti TV. Ali ku Soloti Media App. Ali ku YouTube. Ali ku Facebook. Ali ku TikTok. Mukama musabe omulimo gwe yatandika mu bulamu bwo agukolere ddala. Mugambe wendi nakuweerezanga nakusinzanga nakugonderanga nze n'ennyumba yange tunaasinzanga linnya ly'Omukama Yawe Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Naasinzanga gwe Mukama. Kyusa olugero lwange taata eyakyusa olugero lwa Esita ne Morodekaayi, eyakyusa olugero lwa Ruusi ne Nawume, eyakyusa olugero lwa Esita ne Morodekaayi, eyakyusa olugero lwa Dawudi, eyakyusa olugero lwa Dawudi akyusize ddala olugero lwo. Eyakyusa olugero lwa Dawudi akyusize ddala olugero lwo. Eyalwana n'abalabe ba Dawudi. Yimusa emikono waggulu kigole bulungi. Musabe Mukama alwane n'abalabe bo. Alwane n'abo abalwana naawe. Dawudi yagifuula Saala mu Zabbuli 35. Zabbuli 35 Dawudi yagifuula Saala y'amaanyi. N'amugamba Mukama lwana n'abo abalwana nange. Kwata engabo n'akagabo ojje onnwanire. Yimusa emikono gy'omugambe taata abalabe bange sibasobola. Naye tewali ayinza kwewangamu. Abalabe baffe tetubasobola Mukama. Naye ku bonna tewali ayinza kukwewangamu. Yimusa emikono abalabe bo bamukwase. Gwali emitala w'amayanja, gwali kuna abalabe babeera buli wantu wonna. Ali mu kibuga naawe ali mu kyalo. Setaani talina watatawanyiza bantu. Naye yimusa emikono abalabe bo bonna obakwase Katonda. Yimusa emikono abalabe bo bonna obakwase Katonda. Akyusa olugero lw'obulamu bwo Mukama. Gola bulungi emikono gyo waggulu. Saba Mukama akuwe ku ssente, akuwe financial breakthrough. Waliwo ebyetaagisa ssente ng'omwezi guno tegunnagwako. Kkiriza Mukama akuwe ku ssente. Ali mu nnyumba yo, ali ku mulimo, ali ku ddute, ali mu kutambula, ali mu nsi yonna, ali wonna w'oli, abali mu malwaliro, abali mu makomera, abasibe. Saba Mukama abeeko kyakkolera. Mu lugero lw'okukyusa obulamu ssente ozeetaaga. Mu lugendo lw'okukyusa olugero lwo akasente keetaagisa. Mu lugendo lw'okukyusa olugero lwo emikono gyongere waggulu. Musabe ku dola, musabe pawundi, musabe euro, musabe amafuta n'omukisa. Kyonna ky'oteekako emikono egyo kibeere nga kiyitamu. Kyonna ky'oteekako emikono egyo kibeere nga kiyitamu. Kyonna ky'oteekako emikono egyo kibeere nga kiraba omukisa. Kyonna ky'oteekako emikono egyo kibeere nga kiraba omukisa.
kyonna ky'oteekako emikono gyo kibeere nga kiyitamu. Akukulembere Mukama ng'ogenda ku muyiggo. Akukulembere Mukama ng'ogenda ku lutabaalo. Yimusa emikono gyo mugambe Taata emikono gino giwa amaanyi. Akuwa amaanyi. Akuwa amaanyi Mukama. Akuwa amaanyi Kabaka wa bakabaka. Akuwa amaanyi Katonda abeera omulamu. Akuwa amaanyi Mukama. Juni ono Katonda akyusizeemu olugero lwo. Yimusa emikono gyo gigole bulungi waggulu. Mwegayirire mugambe Mukama nkwatiseeko ebiri ng'okyusa olugero lwange. Mwegayirire Mukama mugambe Taata nkwatiseeko ebiri ng'okyusa olugero lwange. Mwegayirire Mukama mugambe Taata nkwatiseeko ebiri ng'okyusa olugero lwange. Akuwe feva Mukama. Akusooke ne feva yeekwogerere. Yimusa emikono olina boyagala okwogera nabo, olina gy'olaga, olina bonegotiatinga nabo, olina meeting z'ogendamu. Mikono giyimuse bulungi mugambe Taata ompe feva. N'ebigambo by'akamwa kange obirabisa omukisa. N'ebikolwa byange obirabisa omukisa. N'emirimu gy'emikono gyange ogirabisa omukisa. N'enzigi zange Taata ozigule. Azigule Kabaka wa bakabaka. Azigulewo enzigi zo Katonda abeera omulamu. Azigulewo enzigi zo Katonda ow'ekisa. Azigulewo enzigi zo Mukama azigule. Emikono gyongere okwagula ebyo tubiteeke waggulu ddala. Kkiriza Katonda agulewo enzigi. Kkiriza Mukama agulewo enzigi. Yimusa okukkiriza n'essuubi nti akyusa olugero. Yimusa okukkiriza n'essuubi ly'eryo yakyusa olugero. Yimusa okukkiriza n'essuubi lyo eryo yakyusa olugero. Yimusa okukkiriza n'essuubi lyo eryo yakyusa olugero. Yimusa okukkiriza n'essuubi lyo eryo yakyusa olugero. Agolla omukono gwe ne watabaawo aguzaayo. Ayogera ekigambo kye ne watabaawo akiwakanya. Ayogere ku lw'Omukama. Yimusa emikono mugambe Taata oyogere ku lwange. Mugambe Taata oyogere ku lwange mu linnya erya Yesu. Mugambe Taata oyogere ku lw'erinnya lyange mu linnya erya Yesu. Mugambe Taata oyogere ekigambo ku lw'obulamu bwange, kubanga ekigambo kyo maanyi meerere. Ekigambo kyo kikozi Taata. Oyogera mu kitabo kya Isaaya essula ya 55 olunyiro lw'11 nti ekigambo kyo ky'olituma tekiridda gy'oli nga kyereere, n'ekirikola ekyo ky'okitumidde. Mukama nkusaba obeeko abakazi b'otumira ekigambo ate kibakolere. Otubeeko abakazi b'otumira ekigambo kibakolere. Obeeko abasajja b'otumira ekigambo kibakolere. Mukama nkusaba obeeko abasajja b'otumira ekigambo kibakolere. Obeeko abaana b'obuwala, abaana b'obulenzi b'otumira ekigambo kibakolere. Mukama obeeko abaana b'obuwala, abaana b'obulenzi b'otumira ekigambo kibakolere. Eri abakyala ab'embuto Taata tuma ekigambo. Eri abakyala ab'embuto Taata tuma ekigambo kibakolere. Eri bannakawere n'abayonsa n'abalongoosebwa Taata tuma ekigambo kibakolere. Eri abalwadde abali ku ddagala Taata tuma ekigambo kibakolere. Eri abalwadde abali ku ddagala Taata tuma ekigambo kibakolere. Eri abasibe Taata tuma ekigambo kibayimbule. Eri abasibe Mukama tuma ekigambo kibasumulule. Eri abasibe Mukama tuma ekigambo kibasumulule. Akole ebikulu Kabaka wa bakabaka.
akola ebikulu Katonda ow'ekisa, akola ebikulu Katonda ow'amaanyi, akola ebikulu Kabaka w'abakabaka. Zikubire waggulu w'omutwe gwo, yaniriza ebikulu bya Mukama byakola, zikubire waggulu ddala. Zongereko waggulu, yaniriza obujulizi obunene, yaniriza ebikulu ebyo Mukama byakola, akyusa olugero. Yaniriza ebikulu ebyo Mukama byakola, akyusa olugero. Yaniriza ebikulu ebyo Mukama byakola, akyusa olugero. Zikubire waggulu, yaniriza amafuta agakyusa olugero lw'omu Juni muno. 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 Yaniriza amafuta agakyusa olugero, gayingire mu nnyumba yo, gayingire mu bulamu bwo, gayingire mu mirimo gyo, gayingire mu maka go. Zikubire waggulu, kkiriza Yesu. Zikubire waggulu, kkiriza Yesu oyo. Zikubire waggulu, kkiriza mukwano gwaffe era Mukama waffe Yesu oyo. Agamba sikyabayita baddu, mbayita ba mukwano, kubanga omuddu tamanya mukama we kyakola. Agamba nze byonna Kitange bye yampa bye yantuma mbibabuulidde. Mukubire engalo ez'amaanyi atwagala okwekanaawo, eyatuwa obuyinza okubeera abaana ba Katonda. Atudde ku bigere ebyo, yimuka yimusa emikono gyo waggulu, ayimiridde gyongereko waggulu. Waayo saavisi za wiiki eno okukyusa obulamu si obubwo bwokka, eno obw'abantu abalala. Kkiriza Mukama nti ekigambo kino buli nnyumba mwe kiyingira olugero lukyuka. Kkiriza Mukama nti ennyumba zonna omuyingira ekigambo kino olugero lukyuka. Kkiriza Mukama nti amatu gonna agawulira ekigambo kya sizoni eno olugero lukyuka. Kkiriza Mukama nti emirimu gyonna omwogererwa eddoboozi lino emirimu egyo gikyuka. Kkiriza Mukama nti bino bye biro akyusa olugero. Yimusa emikono, saavisi weeyo zigenda paka Sande ng'olw'omukaaga lwe lutaliimu lwokka, nga z'amafuta naye ng'ate si za kusiiba. Kusaba kwegayirira Katonda akyusa olugero, era nga Sunday service egenda kuba yakwanointinga, nga si kisiibo naye Mukama akyusa olugero. Amafuta ago buli gwe gatuukako, ebibye ne biba byagaana bitya bikyuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zikubire waggulu, yaniriza amaanyi agabikyusa byonna ebyo. Oh, hallelujah! I said hallelujah! Hallelujah! Musinge wawo hallelujah! Very good n'okusingawo hallelujah! Mwongeremu amaanyi hallelujah! Esembayo hallelujah! Imuka ku bigere ebyo, yimusa emikono gyo, tusabe essaala ya Mukama waffe. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tuula nga bw'ogenda otula mu kyamagero kyo. Nsanyuse nnyo 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 okubalaba, abandabako wano, abandabira ku TV, bendabako nga nabo bwe bandaba. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Yeebazibwe atutandikira wiiki n'agitambuza, n'atuwa amaanyi agafuluma n'agayingira,
n'atwebasa n'atuzuukusa. Bwe weebaka ogenda okuzuukuka ng'emiranga mingi givuze mu nsi muno, nga bantu bagenze okukebera ku bannaabwe, ababadde mu ddwaliro n'abataabadde mu ddwaliro nga bagenzi, naye gwe toli mugenzi. Wanika bulungi emikono gyo, zikubire waggulu eza Katonda akulembera amagenda go n'amadda, akukuuma. Yimusa bulungi emikono waggulu muwubireko mugambe weebala mbeererawo nga neebase, nga sina kyentegeera, n'onkuuma n'enzuukuka nga simanyi na gye mbadde. Weebale Mukama, weebale Taata, weebale Kabaka wa bakabaka. Kati mukubire engalo eza waggulu, zikubire waggulu zinoge. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So ng'okyali ku muwendo gw'abalamu, Bayibuli egamba nti waliwo essuubi. As long as bwe babala nti omu, babiri, basatu, bana, bataano, ng'oli mu bataano abalamu, waliwo essuubi. Waliwo essuubi. Waliwo ennyiriri z'enjagala zibeerenga mu mutwe gwo nga tezivaamu. Omubuulize essula ya 9 olunyiri olwokuna teruvanga mu mutwe gwo. Mubuulize essula ya 9 olunyiri olwokuna. Lugamba nti waliwo essuubi bw'obanga okyagattibwa awamu n'abalamu, nga babagatta abalamu bakuteeka eno mu balamu so si mu mirambo. Waliwo essuubi. Era ne lumala ne lugamba nti kubanga embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Twawulira Dawudi ng'agamba Sawulo nti naye njiganyiza ki? Nze embwa enfu, enkukunyi, n'oleka olubiri lwo ojja oyigganye nze. Sawulo lwaki tondeka? Naye Bayibuli ega nti embwa nga nnamu, Ecclesiastes chapter 9 verse 4, the last part, a living dog is better than a dead lion. So ekimu ku byoba wenyumiririzaamu, bw'oba badde obuliddwa bye wenyumiririzaamu ng'ogamba siina ttaka, siina kizimbe, siina kiduuka, sirina kidduka, sirina mwami, oba siina mukyala, sirina mwana, sirina faamu, sirina ofiisi, sirina, naye ng'olina obulamu. Waliwo essuubi. Wenyumiririze mu bulamu. Wenyumiririze mu bulamu. Esther yali talina maama nga talina taata. Yali talina maama nga talina taata. Ni wabaawe yamutwala n'akuza Morodekaayi. Nabadde nsoma mu kitabo kya Esther, ne neeyongera okukakasa tomulabe ne bw'akola atya naye ng'okyali mulamu ogenda kuwangula, olugero olwo lugenda kukyuka. Mulabe ne bw'akola atya naye ng'okyali mulamu ogenda kuwangula, olugero olwo lugenda kukyuka. Nenzijukira Yobu 14 7 okutuuka ku 9. Job chapter 14 verse 7 to 9. Otuuseewo, tuli mu Bible study, tuli mu misingi, tuli mu njiri, tuli mu kusoma. Eno season nagiwulira kuva eri Katonda nti agenda kukyusa olugero. Waliwo ababadde balowooza bw'otyo bw'olimaliriza, newankubadde ng'entandikwayo yali mbi, naye enkomerero yo egenda kubeera matabuta. Wandizikubidde Katonda nno. Yobu 14 n'olunyiri lwa 7.
Bayibuli egamba nti kubanga waliwo essuubi ery'omuti nga bwe gutemebwa gulirooka nate. Waliwo essuubi ery'omuti nga bwe gutemebwa gulirooka nate. Bayibuli egamba newankubadde ng'ekikolo kyagwo kifiira mu nsi muno, naye olwakaloosa k'amazzi ate kiriroka. Nga n'ettabi lyagwo etto teririfa. Omuntu bw'atomerwa ebizibu n'agwa ng'ayina kasente, naye n'aba nga si ye yafa nga sente ze zaafa, addamu n'azifuna. Bw'addamu n'azifuna, ne Setaani atya okuddamu okuyita ewuwe. Ne Setaani atya okuddamu okuyita ew'omuntu oyo yali aweddemu, gwe baali baasalayo, gwe baali baatemayo, ate n'addamu n'aloka. Na kino kiyige, ebiringa ng'ebigenda okutta naye nga tebikusse, tobiwa amaanyi nti binaakutta. Ebiringa ng'ebigenda okutta naye nga tebikusse, tobiwa amaanyi nti binaakutta. Funa bw'okiwandiika. Omusajja gwe bayita Moridekaayi yalaba Kamani n'etteeka lyakoze, ddala ng'alinga ng'agenda okumutta, ate si yekka, n'Abayudaaya bonna. Newankubadde nga Moridekaayi yali alabika ng'omunafu ennyo. Omanyi abantu batupima amaanyi nga bapimira ku mirimu. Tebamanyi kutupima amaanyi nga bapimira ku Katonda waffe. Kiwandiike, abantu batupima amaanyi nga bapimira ku mbeera mwe tuli. Tebamanyi kutupima amaanyi nga bapimira Katonda waffe. Wabula bwe batugezaako lwe bategeera nti amaanyi agali mu ffe gasinga embeera mwe tuli. Wandizikubidde waggulu. Oli takupimanga amaanyi kubanga oli gatekeeper. Kamani yanyooma ng'alaba n'akalimo. Agano ono gatekeeper Moridekaayi ono akuuma ku luggi, ono akuuma ku luggi. N'alumba ng'alowooza alumbye gatekeeper. Eryakuluma ng'alowooza alumbye mupangisa. Woli oliwo kaseera, waliwo gy'ogenda mukwano gwange. Woli oliwo kaseera, waliwo gy'ogenda. Kyonsaba kiyingire mu mundaayo. Ebigambo bino nze sitandise leero okubyogera. Nabyogera ddanga n'akakkiriza Mukama ffe Yesu. Namukkiriza, nagwayo. Nze mu Yesu nagwayo munda muli mwe nagwa. Bigambo nabikkiriza dda, ne mbyogera nga mbyogera ne be nawangalanga nabo. Twabeeranga eyo mu butale bw'emibuulo, ne mbagamba bannange, nze wano ndiwo kaseera. Ayagala okuwulira enjiri awulire nga nkyali wano, obulamu abuwe Mukama ffe Yesu, alokolera awonya. Pay attention, because any time from now I'm getting my promotion. Muwulirize ab'obutale ne baseka, ne bagamba kale tubikkulire Bayibuli, naye toga nti wano ogenda kuvaawo. Bikkula Bayibuli yo, tubuulire Yesu alokolera awonya, naye ekyokuva wano we tukolera. Waliwo awantu w'obeera ng'eringa sentence. Waliwo awantu w'obeera ng'olinga eyasalirwa nti musango. Awantu awo w'oli
kati njagala kugamba kikuyingiremu nnyo otunulire bonna abali mu Bayibuli otunulire naffe abatambula nzize movinga from one place to another ate nkyamuvinga waliwo Mukama byagenda okunkolera nga ndi wamu nga musumbira abantu be ansumba ye musumba wange nsumba abantu be musumbira abantu be nga nsumba abantu be mukumugondera okwekika ekyowaggulu nga ndi wano naye nga buli lunaku eddala lirinnya era okuva le natandika nentandika okusumba ekkanisa mu 2011 tugenda kuweza emyaka 16 mu January wa 2027 nga 24 obeeranga nga weteekateeka ogambe ne kati bwe naaba mpeza omwaka mu bulokole mbulwayo emyaka emeka okuweza emyezi emeka okuwezaayo omwaka omulala mu bulokole kiki kyentuuseeko waliwo yabadde ayogerako nange nangamba naye gwe Bujjingo gwe tovaawo onobeera pasita otugamba Mukama agenda kututwala ku ddala eddala beerako waakiri bishop ne mugamba mukwano ndeka n'abeeyita ba bishop simanyi nti waliwo alumiriza Katonda nti yakimugamba nze mmanyi baali ba evangelist nga baakiwulira kuva mu ggulu baali ba apostles nga baakiwulira kuva mu ggulu baali ba pastors nga baakiwulira kuva mu ggulu kino ekyobwa bishop ekyo be bamanyi bw'abaayo agamba nti nali neebase Mukama najja naŋŋamba nti kuva leero nkutumye genda obeere bishop eri amawanga aveeyo akirangirire alinde ekibonerezo kye naye namugamba mukwano gwange ne mugamba nti gwe gwokyandaba bwotyo gwokyandaba nga ninga oli eyatandika ku Bat Valley ndi pasita kubale wandabaawo nakati nkyali pasita naye nkyali ku Bat Valley waliwo ebintu abamu bye bateetegereza gwe by'olina okwetegerezanga gwe nze mmanyi nti buli lunaku Mukama nninnyisa natandikira ku Bat Valley ekkanisa eno nga tetulina wadde akatebe wadde akazindalo wadde akaki era nga tetulina ttaka tetulina kizimbe titwalina mukutu tewaaliwo bino bya TikTok nagendanga ku Dembe FM gye natwalanga enjiri ne tweyongeramu kumanyi ne tutwalanga enjiri e Mubende ne tweyongeramu kumanyi ne tutwalanga enjiri e Jjinja olwaleero mu myaka 16 gye tugenda okujaguza oba kanjogere ku 15 gye tumaze tetukyali mu Bat Valley nkyali pasita naye tuli ku ttaka lyaffe tetukyatwala puroguramu ya njiri neegi ku leediyo yonna mu Kampala tulinamu leediyo e Mubende tulinayo leediyo e Jjinja tulinayo leediyo e Mbale tulinayo leediyo e Fort Portal tulinayo leediyo e Mbalala tulinayo leediyo mu ggwanga lino tulinamu National TV number 1001 Salt FM Salt TV ate otugamba ki nze kennyini ngenda okutandika ku Bat Valley nga teri amanyi olwaleero kizibu nnyo okubanga muli bataano nga basatu tebamanyi oba baddiini ki oba baddiini ki gw'oyagala neeyongereko ntya nkyeyongera nkugamba Katonda akyusa nga n'ebyange yabikyusa ate akyabikyusa Katonda akyusa olugero Katonda akyusa olugero wooli tiwali pamanenti wooli si wa lubeerera
embeera gy'oli mu si ya lubeerera, ne wooli newo si wa lubeerera. Status gy'olina kati si ya lubeerera. In fact, nsaba ofuneyo abakusoomooza. Oba tobadde n'abalabe, nsaba ofuneyo abalabe. Singa Kamani teyagolokokera ku Moridekaayi, singa Moridekaayi yafiira ku luggi. Kiwandiike. Singa Kamani teyagolokokera ku Moridekaayi, singa Moridekaayi yafiira ku luggi. Waliwo w'obeera ng'oli mu comfort zone. Opangisa ennyumba n'owulira nga twegala na kugisengukamu. Kubanga abo abaawo bonna baafuuka mikwano gyo. Ne bw'oyoza engoye ozaanika obazaanula ng'enkuba ezze. Wabeesiga n'akasumuluzo wansi w'ejjinja w'okateeka, oyina neyiba amanyiiwo, akajjawo n'aggulawo n'akuteerako amazzi. Naye weetaagayo omulabe ogu ajje mu katundu ako akakukyaye, amagezi gakuggyemu, otegere nti olina n'okuzimba. Weetaagayo omupangisa omupangulukufu ayingire ku nnyumba asinge ne Land Road amaloboozi, akutabukire, ayiwe omusulo ku mulyango gwo. Diapers omwana we nazo aziteekaawo nga ku luggi lwo, owulire nga wakutamye. Awo bw'osulula emikono ogamba Mukama taata, ennaku eri ku mizigo. Mukama agamba ono omwana ennyumba ye ebadde erudde wano bulijjo, abadde comfortable n'omuzigo guli. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Kamani yali tannaba kusituka nga Moridekaayi mumativu n'ekijji. Mu kitabo kya Esther, Moridekaayi ne bwe yafuna opportunity, Esther n'afuuka kaddulubaale, era yasigala ku luggi teyayaayaana kuvaawo. The man Moridekaayi staged her daughter. Kabaka n'amusiima, ye n'asigala ng'ali ku luggi. Era tewaliwo olunaku na lumu lwe yatwalayo prayer request ng'amugamba mwana wange tukwate Saara, Katonda abeeko kyakola, famire yaffe naye eyimuke. Naye Kamani bwe yasituka, Moridekaayi yajjukira nti ayinayo omuntu we waggulu, n'atuma essaala ekwajje. Gwe yatumako essaala n'ayagala okukolamu emputu katono, n'addamu n'amutumira n'amugamba nti gw'ojja kufa n'abasigadde, naye nze Mukama nanzijira obulokozi ewalala. Olunaku lw'otandika okunoonya obulokozi lwe butandika okujja gy'oli. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Olunaku lw'otandika okunoonya obulokozi butandika okujja gy'oli. Ya Esite essula emu, Esite essula bbiri. Mulimu abaana ba Katonda bano nga bawambibwa. Musajja yali afuga ensi yonna kumpi, yafuganga Buyindi yonna. Naye mu ssula emu eyo n'ebbiri, mukazi we n'alowooza wa kitalo nnyo, n'amujeemera. Bamuyitanga ani? Vasuti. Wamma ye Vasuti. Bamuyitanga Vasuti. Bawe n'amutumya ajje yerage nga bw'alina ekyana. N'amugamba ali bize. Omuntu asobola okwagala n'olowooza nti wamuloga, naye nga Katonda akutaddeko kisa, tosaagiranga mu kisa. Wangi kibaawo boosi n'akwagala nga ne bw'okola ebibi tabiraba, n'abakuloopa baloopa muganzi mu nzikiza okutuuka lw'oli kyemeesingira, until when you mess it yourself. Boosi asobola okwagala. Bw'olaba ng'akakisa nga bakwagadde, buli lunaku yongera okukkakkana wansi w'omukono gwa Katonda. Si gwe aba asinga, naye ekisa kyo kiba kikuguddeko. Kisa kiba kikuguddeko.
kati waliwo abasajja abali proud of their wives. Ayinza obutababuulira bere naye nga bw'abalaga mukyala we awulira ng'omutima gwe guwummudde. Akati Kabaka Akaswero n'atumya mukyala we Vasuti amulage kuba amasaza 17 n'okusoba 18 agamba ali bize. Abasajja abakiwulira ne baga nti what? Ali bize. Agenda kujemesa bakazi baffe bonna kubanga ye mukazi ali ku ntikko baba tawulira tewajja kuba yawulira. Muleeta afune ekibonezo ne bamuleeta ne bamuwanika. Kabaka n'afuuka singo. Ne balangirira okunoonya abawala omunava kadulubaale. Abantu baali baalera abaana baabwe ggwe. Ne baleeta abaana. Gamba nti baleeta abaana. Abasajja mwekama mukyogera. Wamma bakyala muga nti ne baleeta abaana. Very good. Abasajja n'abalokole nabo bagwagwa. Gamba ne baleeta abaana gwe. Ne bayisaawo. Abalina bataata, abalina bamaama, abalina abatumiza ba makeup artist abensi yonna bonna ne bayitawo. Nono sitaani gwalowooza nti yamukomya. Talina kitaawe, talina nnyina, talina. Alabirirwa musajja wa Luganda mu kika. Musajja akulabirira anaakutereeza ati ojja oyitewo naawe obeere ng'okwata ku kabaka. Naye munnange omwana bwe yatuuka kabaka n'aga nti abawala baweddeyo. Esther. Ekisa ne kigwa ku Esther. Kabaka n'asiima oli talinaayo muntu yenna. Mikwano gyange nkugamba nti Katonda akyusa olugero si lwakubanga olinayo omuntu, lwakubanga otegedde Katonda. Tegeera Katonda, nkwegayiridde. Obuvunaanyizibwa bwange kukutegeeza Katonda. Tegeera Katonda akubeerere beauty. Tegeera Katonda akubeerere parenti. Tegeera Katonda akubeerere academics. Afuuke byonna. Omuwala atalina neggwanga eryo si ggwanga lye, munnamawanga, mwana waabo be baawamba mu lutalo. Naye bwe yatuuka kabaka n'agamba nti kimala. Ekimala kati kimala. Omuwala gwe mbadde njagala mulabye. Twogera ku Luusi engeri gye yasiimibwa Bowazi ng'ate abadde nnamwandu. Mwami we yafa. Eyafa yawummula, abaafa baawummula, abakyali abalamu waliwo Mukama kyayagala okukola. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Azongereko waggulu. Eyafa yawummula. Naye Katonda yalina kyapanga. N'ateeka ekisa kingi ku Esther. Ebimu basaagala biteeka mu njiri naye nga bwe sibiteekamu ate eba teweddeeyo. Ate nga nalayira okubuulira Katonda, nalayira okubuulira abantu ekigambo kya Katonda ekiramba ekitali kya kitundu. Ababuuliranga abantu utali bwa kitundu. Kale tudemu ffenna n'ababuuliranga abantu obulokozi bwonna. Utali bwa kitundu obulambo bw'obuwa
tumutenda tumutendereza Yesu Yesu oyo mwana gwandiga omusa gwogunaziza nebaza omulokozi omusayi gunaze ekyengenda okwogera kikole bannange. Waliwo omukazi omugwagwa ateekwa okwesiriwaza ofune amaka agakusaana. Waliwo omusajja atalina gyakulaza ateekwa okufa ofune omusajja akusaana. Webase eyo enjiri ogibulira mba nenyina okuyimba oluyimba nabe n'omusaayi. Bawa Luusi yalina okufa Luusi afune Bowaazi. Eyo enjiri ebuulikikika wamma. Bawa Luusi yalina okufa Luusi afune ani? Bowaazi. Bawa bw'afa tolooza nti biwedde. Ode esobola okuba nga evudde mu ggulu obonyebonye nnyo weetaaga ekisinga ate oyina kitono. Mukama n'agamba ekitono kiveewo. Ate waliwo omukazi ali mu maka nga bamwagala okukamala byonna ng'abirina akeera kusowola busowozi kulagira bano ne bali ali mu bikomera naye ng'ate alina omusajja asaana ggwe. Kati omukazi naye asaana okwesiriwaza. Kanveeyo eyo kanveeyo kubanga singa vasuti teyeesiriwaza singa lero twaleyogera ku Esther. Oli omukazi yalina amaanyi naye ng'amaanyi gava mu bulungi bwe. Omusajja amwagala okukamala ayagala amulaga abasajja ab'amasaza naye she abused her beauty and love and care. N'akola amalala n'avaawo nga Mukama apangira mulekwa. Webase olugero luteekwa okukyuka. Oba oli mulekwa oba oli ani oba oli ani oba oli otya gwe weesige Katonda akufumbira akujjulire. Wandizikubidde waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda abikkiriza ne bibaawo ng'alina gw'ayagala atwale ku next level. Singa mutabani wa Naomi teyafa Luusi sitwandimutegedde. Singa bba wa Luusi teyafa Luusi titwandimutegedde. Naye tumutegeera kubanga ekyo kye kimujja n'eri mawanga ajje ng'agoberera nnyazaala we. Batuuke eno omusajja ow'obuvunaanyizibwa ajjudde atalina kyabulako amusiime. Bwe wabangawo ekivudde mu ngalo zo yimusa mikono mugambe Mukama gw'omanyi lwaki kibadde bwe kityo. Waliwo Katonda by'amanyi lwaki bibadde bwe bityo. Actually byonna abimanyi lwaki bibadde bwe bityo, ffe tutamanyi. Tewaliwo kikusaana nga Katonda akiganya okuva mu mikono gyo. Naye buli ekitakusaana ku mukwano Katonda gwakulinako ajja kiganya okuva mu mikono gyo ofune ekikusaana. Nababuulira ng'abantu obulokozi bwonna obutali bwa kitundu obulambo bw'obuwa mutende kutendereza Yesu Yesu oli mwana gwa ndiga omusayi gw'ogunaziza nebaza omulokozi. Omwana yagamba nti ebintu bya Mukama bino bibuzaabuza. Dawudi yalina abaana, yalina omukyala,
naye ng'omukyala asaana okuzaala kabaka ddako ali mu nnyumba ndala yafumbirwa nadda. Wangi Dawudi yalina abaana ba Abusalomu n'abalala bangi, era ng'abaana abo balabika nti be basika be bakabaka baddako naye nga bonna bafu. Naye ng'ate omukyala ateekwa okuzaala kabaka nadda mu bigere bya Dawudi, omwana ow'amagezi ddala ali eri ali mu kufumba ewa Uliya. Kakati awo yamanyi Mukama bwe yakipanga. Bw'olabanga obwenzi bwe bwazaala kabaka, ate era yini n'etambula Yesu mwava. Wangi bw'olabanga obwenzi bwe bwazaala kabaka, ate era yini n'etambula era Yesu mwakola ki? Mwava. Era olwaleero buli muntu yenna oluyimba luno alwagala. Mukama nsaba ompa amagezi Sulemaani ge wamuwa. Naye nga Sulemaani omanyi nnyina, naye omanyi engeri nnyina gye yajjamu. Mukama Akyuusa Olugero omuwala yali afumbiddwa, naye nga nabaana ye erimu ku magi agalimu girya kabaka, naye ng'ate amuwasizza mukopi. Omukopi oyo nga tasobola muzaalamu kabaka, ate tekikola. Ne bukya ku makya Dawudi amaaso n'agatunuza gy'olowooza nti sigateekwa okutunula, n'alengera omwana bannange. N'alengera ki? Abasajja nabaganya okwogera bwe tuba twogera ebintu ebyo. N'alengera ki? N'alengera omwana. Abakazi mmwe mukyogera kuba mmwe baana. N'alengera ki? N'alengera omwana, nabuze nti oyo mukaani. Ne bamugani mukawulya Uliya ki? Tonafande. Sitole nzibu nnyo. Nababuuliranga abantu obulokozi bwonna, obutali bwa kitundu, obulambo bw'obuwa. Tumutende, mutendereze Yesu, Yesu oyo mwana gwa ndiga, omusaayi gw'ogunaziza, nebaza omulokozi. Nabbi omulala bamugamba kuwasa yeetundira ddala. Nabbi omulala bamugamba wasa akola ki? Malaaya yeetundira ddala. Era bulijjo kimbonyabonya okutuuka mu mutukuvu yakimbikulira nti yalina okuwasa ku malaaya afiiringe Katonda kyafiiringa, okubanga akwagala obwenkanaawo naye ng'osiiba ozunga. Nabbi tiyanditegedde maanyi ga Katonda na bulumi bw'ayitamu ng'abantu bayagala okwenkanawo bamalaaya, bali mu bintu bitabagasa. Omukisa gwo bajja eno bagutwala eri, ate ne batendereza eri nti we wabakoledde bakoze ba Katonda abalala. Mukama n'agamba nabbi guwasa malaaya. Okiwulire, ojja kulagula bulungi ng'obitegedde. Nababuuliranga abantu obulokozi bwonna, obutali bwa kitundu, obulambo bw'obuwa. Tumutende, mutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gw'ogunaziza, nebaza omulokozi. Kale mu ngeri eyo muka Uliya yali alina okujja, Uliya yalina okufa, Katonda alyoka afune Sulemaani. Era ovanga ku bantu bana bagenda basama, gwe oli mwana wa kibi, osinge Katonda. Katonda mu baana bonna abazaalibwa oyo yekka gwe yanyumyako naye.
n'amubuuza oyagala nkuwa eki. Sulemaani n'amugamba njagala amagezi. Mukama n'amuwa akakisa addemu asabe. N'amwasaba saba abalabe bo, saba obugagga, saba nkuwadde omukisa oddemu osabe. Yanyumya n'oyo teyamugamba birala. Muno mu nsi tolimu by accident, olimu Katonda yakigenderera. Wandizikubidde waggulu mu linnya erya Yesu. Olimu lwa kwagala kwa Katonda. Tegeera Katonda oyo omwana tewali mwawule yandinyumiza naye. Oyo omwana tewali faaze yandinyumiza naye. Oyo omwana tewali pastor. Ate bano bannanfuusi abagenda wala, bano bannanfuusi ba pastor, tewali pastor yandinyumiza naye. Sulemaani omwana wa Mukawuliya, ate pastor nti ye mbwa ababimba nnyo. Oyo Dawudi gwe yaviirako n'okulagira bagende bamuteeke ku front ne bamuttireyo asobole okubba omukazi gwe yabba obumbi. Oyo omwana gwe yazaala omwo, oyo mwana wa kibi nnyo. Katonda gwanyumya naye. Wamma nkuwa eki? Mpa amagezi. Rejection y'abantu si rejection ya Katonda. Ebirowoozo by'abantu si birowoozo bya Katonda. Nsaboddemu amaanyi. Bw'onoomala okwekkiririzaamu ogenda kuwangula. Ntunulira ttiimu zaffe nga ziri mu World Cup ezaava mu Afirika. Abaana benkana amaanyi, benkana amagezi. Ekisaawe ekyo ekimu omupiira guli ogu. Naye ffe ekitukubya kiri eki. Tugendayo. Nalabye ttiimu eveeyo mu Asia. Cape Verde yawa. Cape Verde yaffe. Waliwo akatimu awo akagudde eddulo ne Spain bakayitaani. Cape Verde ke kagudde eddulo. Omulikipa gwe bali mu kutendereza. Obunafu bwaffe dule tukolera wadde mu kutandika. Abalala baanoonya ekikopo. Baanoonya ekikopo naye aba basamba tebabongeramu, tebabawa 10 na bameka mwenkana. Naye small thinking, kulowooza kitono, kukkiriza kutono, obuuka n'akatono kanti oye. Cape Verde omusajja golokipa bagenda namukolamu ebibumbe monuments. Bagenda byetolooza eggwanga lyonna. Famire bafuuse bazira. Bagudde ddulo. Bagudde ddulo ne Spain. Si yeyo gye bagudde nayo ddulo. Bagudde ddulo ne Spain 1-1. Bazira. Tebaba banja mupiira mulala n'ogu. Guno okuddako ne baba bakube 10 World Cup bagimazi. Africa tulowooza kitono ky'ekizibu kyaffe. Abaana be bamu bavubuka bannammwe maanyi geego wabula mentality. Bw'ojja ogamba bankube entono. Oba tugwe ddulo mbe nga mbawangudde. Yajja nga azze kukuba. Kubanga ennaku ekutomedde nnyo olaba tosaanira. Naye ffe titusaanira abooluganda ge mazima si weewaawo. Naye tuliko ekisa. Olw'ekisa wanika emikono owubireko Katonda mugambe Taata olw'ekisa. Olw'ekisa kye kingi n'olw'okwagala kwo kungi n'olw'amaanyi go bindeetera okutya n'okukugulu. Yimba nakusinzanga Mukama, nakusinzanga Mukama olw'ekisa kyo, olw'ekisa kye kingi n'okwagala kwo kungi olw'amaanyi go bindeetera okutya n'okukugulu.
chitamiiza. Wandika ebintu bisatu ebigenda okuyisaawo olugero lukyuke. Ekisooka ekisa kya Katonda, ekyokubiri okwagala kwe okungi, ekyokusatu amaanyi ge. Amaanyi ge. Gwe bw'omanya nti mpitawo lwa kisa kya Katonda n'olw'okwagala kwe okungi n'olw'amaanyi ge, toddamu kwenyooma, toddamu kwerabira we bakulabira. W'oli wakaseera buseera. Nabagamba ng'ab'omu katale nakati gye bali abamu banyumiza abakyala baabwe, oyo Bujjingo mumanyi, abalala banyumiza baami baabwe, abalala bagamba baana baabwe, abalala beesula ne bajjako ne wana ekirungi. Siri muntu wa mpisa mbi, bwe mba nakulabako myaka mingi nnyo nga sikozesa kitamiiza. Nalokoka 92 ebitamiiza byakomaawo. Ono 2026 mwali temunaba kuzaalibwa abamu we nalokokera mu 92. So okuva olwo siddamu kukozesa kitamiiza. Nolwekyo omuntu bajja maaso gange nga nali naye mutegeererawo ekyewunyisa n'amannya ngajjukira. Ajja n'omuntu agenda okulaba nga musanyukidde, mubuuzizza bulungi, amannya ge nga mubuuzizza, n'abo be twakolanga nabo mubuuze 2 3, oli nalyoka okkiriza nti bulijjo bbaawe tamulimba ddala mmanyi. Naye nga bbaawe be baali bawakanya nga bagamba sijja kuvaawo awo. Naye nvaawo awo okujjawo okwo wandeetawo. Wakandaba owaka n'otandi sijja kuvaawo ng'ate ondabye bulabi nga nzize. Gwe omanyi olugendo lwange gye lutandikira. Ogaana otandi sijja kuva mu katale nga nva house boy. Waliwo wozoova tunulako emabega. Think. Lowoozaamu emyaka 10 olina wozoova. Bw'obanga olowoozezaamu emabega emyaka 10 ng'olina wozoova, ani akuloga nti awo woogenda okulemera kati ate? The journey still continues. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. The journey still continues. Ne bwebanga gaali y'ensi eyuziza ne wabaawo afa, gw'okyaliwo. Your husband passed on, but the journey still continues for you. Waliwo eyakukyaye agende. Abantu bwe baba bayingira mu bulamu bwaffe tetumanya lwe banaafuluma, naye buli ekiyingira kiba ne exit. Kiwandiike. Buli ekiyingira kiba ne exit. Bwe kituuka mu ndoomo nga tewaliwo ekifulumira, awaakiyingiza bwe kifulumira. Kasita oli emmere nga nnyingi n'enoonya weeyita n'ebulwa, ekomawo. Ndowooza okitegereza etaaga kyogera nnyo. Nolwekyo waliwo abayingira mu bulamu bwaffe ne batabeera comfortable, balina okufuluma, naye gwe olina okusigala ng'ogenda. Awanika bulungi emikono ozikubire waggulu, mugambe Taata, olugendo lwange ndukwasa gwe, olugendo lwange ndukwasa gwe Mukama Akyuusa olugero lwange, olugendo lwange ndukwasa gwe Mukama Akyuusa olugero lwange. Noonya ne weesoma ne wendeka sirabawo. Nkusomere Morodekaayi ne Esita, nkusomere mutabani wa Dawudi ono Sulemaani, naye kankusomere Yefusa kubanga gwe bayita omwana wa malaaya. Ekyabalamuzi essula ya 11. Mbanjagala nnyo ne nkusomera naawe olabe bye bakugamba bikwatagana. Judges chapter 11. Ono gwe nkugamba kabaka. Toli ku nsi kuno nga Mukama talina pulaani y'osinga ekyo kiyingira mu mutwe. Buli atakulaba walekeyo kasita Katonda akulabawo. Wandizikubidde Katonda. Judges chapter 11. Ntandise n'onnyina olusooka. Ekyabalamuzi essula ya 11 okuva ku lwe 10 okutuuka ku lwe 12.
ne bwe nnaakoma kule 11. Era Yefusa Omugiriyadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana w'omwenzi. By the way, this is a disclaimer. Njikola lwakuba simanyi nti wabaawo abasiru abampuliriza, naye ate babaayo. Kati ku lw'abasiru abampuliriza, eno disclaimer. Siri mu kukutuma kukola bwenzi, siri mu kukugamba tugenda onoonya abaana ebweru oba bazaale musajja weeri. Ndi mu kugamba nti bw'abaawo pulaani ya Katonda togwamu maanyi. Bw'abaawo pulaani ya Katonda tewali agiyimiriza. Ono yalina abaana bangi gwe tusomako naye nga basiru beereere, yalina okufunayo ku mwana. Kyeŋŋambye nti nkola disclaimer ku basiru, sinnabakuga nti genda ofuneyo ku mwana. Naye okusinga njogera naawe gwe baafunayo, wulira ebyaba ku banno, olabe n'engeri gye baakikolamu. They made it. Era Yefusa Omugiriyadi yali musajja w'amaanyi muzira, era ali mwana w'omwenzi. Biri mu Bayibuli. Giriyadi ye yazaala Yefusa. Omukazi owa Giriyadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti tolisika mu nnyumba ya kitaffe kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Ey'oluzungu egambira ddala because you are a son of a harlot. Togenda kusika mu nnyumba ya kitaffe kubanga oli mwana wa malaaya. Onyiri olwokusatu. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be n'abeera mu nsi y'e Tobu. Abasajja abataliiko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa. Abasajja abataaliko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa ne batabaalanga naye. Awo lwatuuka ekiseera bwe kyayitawo, abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri. Awo lwatuuka abaana ba Amoni bwe balwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Giriyadi ne bagenda okukima Yefusa okumujja mu nsi y'e Tobu. Ne bagamba Yefusa, lwe lunyiro olw'omukaaga, nti jangu obeere omukulu waffe tulwane n'abaana ba Amoni. Onyiro olw'omusanvu bwemba nkusomesa funa woomakinga naddala ng'otegeddewo nnyo. Yefusa mu lunyiro olw'omusanvu n'agamba abakadde ab'e Giriyadi nti temwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange. Kale ekibaleese gye ndi kaakano kiki nga muli mu nnaku? Akugoba yasigaza ennaku so si gogobagobye. Ewaffe e Masaka e Buddu gye nzaalibwa bagamba nti akugoba yakulaga ekkubo. Mwatu waliwo akulemesa ku mizigo n'asigala okwo emirembe n'emirembe. N'afa akalambo ne bakagoba. Naye nga gwe yayigganya, awo we waava amagezi agakuguzisa poloti. Kati bano abaayigganya Yefusa, ate ennaku teyagenda na Yefusa. Nkwegayiridde ebigambo by'owulira tebikwasa ennaku. Bivudde ku mitima gyabwe emibi, bibalekere emitima gibalume. Teri kiruma akugamba kigambo kibi nga kulaba nga tokitaddeeko mwoyo. Ebe naabanga njogera n'omuntu omu. Akugamba ekigambo ekibi, ayagala labe ng'otandise okugga, ayagala labe ng'otandise okuggwamu amaanyi, otandise okusiiwuuka enviiri. Kanjogereko n'abawala be bakyaye, lwe bakukyawa lwennyini genda okole make-up. Genda okole make-up, kolayoko ka vidiyo nga bakoze make-up avuddeyo, buno be mukola nga mwemuula, okasuuleyo. Akirabe ntoyina kye wabadde, yakusanga oli muntu mukulu. Oba agenda agende. Mate ate ne kino nakyo kiyiga okusinziira ke twakasomako akatono. Akuyigganya akuteekako empiiga, akugamba ebigambo ebibi, akulangira enzaalubwayo ng'alinga agamba nti kuwali Katonda eyeezaala, ate asigala alondoola alabe
oluvannyuma lw'okusoomooza omalako. Kati bano abagwagwa basigala beetegereza Yefusa yalagawa. Bagenda okulira nga amalirako ddala. Yali ali awo nga bayingidde. Babalabira ku geeti. Mwe baani? Ffe bakadde ba Yefusa. Omanyi ffe abazadde be. Wulira olunyiri oluwooma okusinga ebisiike. Ekyabalamuzi 11:7. Yefusa n'agamba abakadde b'e Giriyaadi. Yefusa n'agamba abakadde b'e Giriyaadi nti temwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange. Kale ekibaleese gye ndi kaakano kiki nga muli mu nnaku? Ennaku girekera abagireeta kuba gye balina mu nsawo. Ennaku girekera abagikuleetera kubanga gye balina ku mutima. Gibalekere. Munanga abakadde ne batandika okwewozaako olw'omunaana. Abakadde b'e Giriyaadi ne bagamba Yefusa nti kyetuvudde tukukyukira. Gwe nno weeba obulwa n'otulo oyagala abakukyawa bakukyukire. Kola nnyo. Abamu basaana bave mu bulamu bwaffe tubeereko bize. Kubanga nga bwe bali bakwonoonera obudde ate obudde tebudda. Eno enjiri y'abagezi bokka n'abo Mukama b'akyusiza olugero. Waliwo omuntu gw'amalirako obudde ng'asaana n'akukyawa n'ava mu bulamu bwo. Obudde bw'obadde omuwa ku ssimu, bw'obadde omuwa fizikale, bw'obadde omuwa mu ngeri zonna n'obuteeka ku mirimu gyo. Tolwana kumuzza, kola. Bw'olikwatayo ojja balaba nga bajja beebwalabwala. Oluganda luwooma. Ojja balaba nga bajja bakola ki? Akyogere nnyo. Ojja balaba nga bajja bakola ki? Beebwalabwala. Eyakusiraanya watuukira okujja nga yeebwalabwala, Mukama aba akuwadde omukisa. Bajja beebwalabwala. Abakadde b'e Giriyaadi lwe lw'omunaana ne bagamba Yefusa nti kyetuvudde tukukyukira nate kaakano ogenda olwane n'abaana ba Amoni, naawe oliba mukulu waffe afuga bonna abatuula mu nsi ya Giriyaadi. Baamugoba mu kugaba n'obuntu obutono. Baamugamba vva mu nju ya kitaffe, oli mwana wa malaaya, toligaba n'akantu konna kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. N'atambulamu. Toddangawo okulwanira bw'ataano ku 10 bwe bagabana. Ennaku zino tulina abasiru abazuukula n'abafu. Ayagala okwesiba ku muntu mbu oyo amuzaala. Kale singa gwe wafaamu. Oba okitegere kye ŋŋamba. Oli mu nsi mu kifo ky'okusaavinga papaasiyo, kola. Abakuzaala bali kunoonya. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Kola. Abakuzaala bali kola ki? Bali kunoonya. Mulekerawo ogenda nga mwesiba ku bantu ne bazuukula n'abafu balabe embu yakuzaala. Kale tukizudde yakuzaala, genda mwamu naye mu ntaana. Kibi nnyo. Katonda akuwadde omukisa akuleese. Oba oyise mwani, kati kino kyenjagala otegeere, oba oyise mwani, oba oyise mwani, oba wajja otya, oba otya, oli wano. Gwe ne Katonda ye ttiimu ewangula, so si gwe n'oyo gwe wajja naye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Gwe ne Katonda ye ttiimu ewangula, so si gwe n'oyo gwe wayitamu. Abasaba ne bannyaba abaatuzaala essubi lyabwe liri mu ffe. Bangi benjogera nabo kati. Maama walinze gwe ate nawe oli mu kwewunza. Ndaga kitange. Kola ssente kitawajja kwereeta. Baganda bwe bajja kulabika. Banange nzize mawulire nange ndi mwana w'omugenzi gundi. Kale singa gwe mugenzi. Kuba tolina mugaso. Kola. Ani yakola n'abulwa ab'eŋŋanda? Ani yakola n'abulwa ab'ekika?
ani yakola n'abulwa ggwanga lye? Wakiri abatambula baga nti oyo muganda waffe ddala kubanga ffenna tuli bakonjo. Omuntu akwesibako gwe kola 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 kola. Olugendo terugenda kukyuka n'olugero lwo terusobola kukyuka ng'oli mu kwekubagiza. Kano ke nkubulira na kino naze kubulira njiri ennamba ejjudde obulokozi obutali bwa kitundu bwe naze okubuulira. Teweegomba nga ataakuzaala nti akuzaale. Eyakuzaala yoyo Katonda alyoke yeegulira ekitiibwa. Etobeerangawo n'ogamba kale singa nali mwana wa gundi nandibadde w'amaanyi nnyo. Wava mu oyo Katonda alaga amaanyi. Abamu ekibeesibya ku bantu abanoonyayo ow'erinnya. Nebaza minisita yazuukula omufu ne bajjayo sampo ne bagiteeka mu ddwaliro. Okyawulira ajja n'aka nti yamuzaala. Anti kati bw'ojjanga bakutwala ku magumba g'omufu abakuggyako sampo. Kati baakitegeera biri mu saayansi. Bonna abaali beerangira nti gundi abazaala beekweka. Kati oyo gye mwekwese mbasabira ebintu bibiri. Muwulire enjiri eno mukole oba mufe. Mukyankalanya ensi. Ono olwamugamba nti oli mwana wa malaya tolisikira kintu kyonna mu nnyumba ya kitaffe n'atambulamu. Bayibuli tegamba n'akuba emiranga woowe yaye kale no mundeke ne bwe mba sinnakyengabanye naye mbeere mmemba mu kika kino. Waliwo ekika nga kisaana okudisowuninga kiryoke kikowuninge. Tomanyi kyenjogedde. Waliwo ekika nga kisaana okukwegaana kiryoka ate kikwagale. Balabe nga bonna be baali beesibako. Ono yasinga otufaanana. Ono yalina obugere bwa ssengaawe. Obugere bukole ki mu duniya eno? Kozesa bwongo si bugere. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Tulina abantu abaakajanja muno basenga abakebera abaana. Ono si waffe ono. Ono waffe kubanga eno empumi. Empumi ekole ki? Balina DNA waabwe ow'ekiganda ow'ekisoga. Ate mwattu eyo mu Banyankole teri nnyo byakwegaana baana. Mu Banyankole omwana abeera wa famire yonna. Tebalinayo ebyo. Naye ate tebiri mu Baganda bokka na Basoga na Bagiswa. Biri ne mu mawanga amalala. You can imagine bano si Bannayuganda. Bano beeri eri mu Isirayiri. Baatula ne bagoba muganda waabwe. Nene Bayibuli etuyigirize nti bw'oba w'amaanyi wabulawo abakugumiikiriza. Bwe batyo be baatunda Yusufu baganda be naye nga batunze golodi. Abamu bakwegaana bakugamba ebigambo ebikulumya nga bajja golodi mu nfuufu. Bo nfuufu gwe gwolaba basindiikiriza oli zaabu awedde emirimo. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi oba obitegedde. Amagezi be gaba gazezikubira waggulu nnyo 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 nnyo. Kyabalamuzi Essula 11:8 abakadde ab'e Giryadi ne bagamba Yefusa nti kyetubudde tukukyukira nateeka akano ogende naffe olwane n'abaana ba Amoni naawe oliba mukulu waffe. Afuga bameka bonna abatula luddawa mu Giryadi. Naye kubanga beefuulafuula olw'omwenda Yefusa agamba bw'ati. Yefusa n'agamba abakadde b'e Giryadi nti bwe muli nkomyawe waffe okulwana n'abaana ba Amoni Mukama n'abagabula mu maaso gange. Underline there. Mukama n'abagabula maaso gange. Ekitegeeza nti ono gwe bayita omwana wa malaya ne bamugoba. Yamanya nti obanga sina taata na maama gwe neesibako then nsigazaawo Katonda. Era naye Katonda naye aligamba ndi wa malaya nga teyatonda abantu. Ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Ne yeekwata Katonda. Era entalo ze zonna aziwangula na Katonda. Ne lunaagenda dugendamu neewulira bw'agamba. Yefusa n'agamba abakadde b'e Giryadi nti bwe muli nkomyawe waffe okulwana n'abaana ba Amoni akakulu k'olina okumaakinga Mukama
n'abagabula mu maaso gange, ndiba mukulu wammwe. Mukama yagaba. Mukama yagaba namugerekagera. Baana bayimba ennyimba awo oba baba babitegeeza. Manya abayimbi abalimu obunnabbi nabbi. Kyekinjagaza abayimbi. Mbuulira njiri ne bagiyimba. Mukama gwoba weekwate Katonda, teweevuma kitaawo okuzaala nga mwavu, teweevuma maama w'okuzaala ng'alina abasajja bangi, muli baana bangi baabasaasaanya. Mwabo gw'obagiramu ng'oli mulala, oli wanjawulo. Waliwo Mukama bye yakutondera okukola, naawe abazadde bw'otyo nkutegeeza abaana bo tobakyawa. Nga mmaliriza enjiri eno n'emisingi gino, abaana bo baagale, tomanyani mu bo. Mukama gw'ataddeko mafuta okubanga ye mukyusa bulamu bwo. Abaana bo baagale, tomanyani agenda okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Tomanyani agenda okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Tosobola mutegeera, tomanya. Ate kino kenkikubuulira ate nga it's a reality. Omwana bw'achu obulamu bwe bukyuka bwe pa, olugero lw'omwana yenna mu nsi bwe lukyuka bwe pa, asooka nnyina. Asooka nnyina, oba mulenzi oba muwala. Kati lekerawo okulaba abaana abo ng'emigugu, abaana abo ng'ebizibu, abaana abo kale bakitammwe singa tebaali bayaaye, baali bayaaye naye abaana bo si bayaaye. Ate abaana abo tebasaana nakulira nti bakitaabwe baali bayaaye. Mwayayukanga aba wandizikubidde Mukama obanga amagezi gaze. Mwayayukanga babiri, bwoba wazaala mbayaaye basatu ate oli muyaaye nnyo. Wazaala mbayaaye bana, gw'oli n'abayaaye. Abaana boogereko ebigambo ebirungi era balabire mu future. Malayo abakadde ab'Egiriadi ne bagamba Yefusa Lunyiro 10 nti Mukama y'anaabanga omujulirwa wakati waffe, mazima ng'ekigambo kyo bwe kiriba bwe tulikola bwe tutyo. Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'Egiriadi, abantu ne bamufuula omukulu waabwe afuga bonna. Yefusa n'ayogera ebigambo bye byonna mu maaso ga Mukama mu Mizupa. Katonda akyusa olugero. Weekwate Katonda, olugero lugenda kukyuka. Ebibyo byonna byogere nga maaso gaani ga Mukama. Ku makyanga olumba, lumba ne Mukama. Buli wogenda ojja wano mu kusaba, jangu ne Mukama. Nange ng'ogenda okumpuliriza, sooka onsabire nneme kuleeta bigambo byange ndeete bya Mukama. Bino ebyaleero mbireese sibirumamu. Abiwulidde obiwulidde. Oli mwana wani si y'ensonga, eyakutonda y'ensonga. O Mukama abeere nammwe. Mukama abampeera omukisa. Yimusse emikono gyo waggulu ogiwanike bulungi, mugambe Mukama weebale saavisi yange. Yimusse emikono gyo, ngenda kufukako amafuta. Katonda akufuula ow'enjawulo, olugero olwo lukyuke. Naye yimusse emikono mugambe Taata, eno saavisi, eno wiiki yo yange. Sabira ddala Mukama akwongere ekisa, olugero olwo lukyuke. Sabira ddala Mukama akwongere ekisa, olugero olwo lukyuke. Yimusse emikono bw'obanga tozeemu maanyi n'enkya enjiri weeri. Naye kyemmanyi olwaleero wali wategedde nti okuzaalibwako teyali nsobi. Bafaaza, bapasita, bawule, babishopu baani basobola okuba nga bavuma okuzaalibwako. Era oli mwana wa malaaya, era oli mwana wa kawundo kakubedde, oli mwana wa out of manya wedlock biki. Buli kye boogera ye Katonda w'abalina omubiri bonna. Yimusse emikono egyo mugambe Taata ekisa. Neetaaga kisa kyo Mukama. Yimusse emikono Mukama omusabe ekisa kye. Yimusse emikono Mukama omusabe ekisa kye. Saba ekisa kya Katonda ekirondoola abantu be. Saba ekisa kya Katonda kikulondoole. Saba ekisa kya Katonda. Yimusse emikono gigole bulungi waggulu, mugambe Taata omukisa olutalo lwange, omukisa emirimu gy'emikono gyange,
mpa omukisa ndabe ebirooto byange nga bituukirira. Musabe Mukama omukisa olabe ku birooto byo nga bituukirira. Mugambe Taata mu maaso go wendi nsaba pulaani zo Taata zituukirire mu bulamu bwange. Tosobola kunkuuma kutuusa lwaleero ng'obadde okuuma muntu agenda okuswaza erinnya lyo. Manyidde ddala nti okuumye erinnya lyo liryoke erigulumizibwe. Onkuumye Taata erinnya lyo liryoke eriweebwa ekitiibwa. Yimusa emikono gw'agamba ngenda kukola kyonna naye nga nkola naawe Taata. Ngenda kukola kyonna naye nga nkola naawe. Ekisa kyo Taata kimbeeko. Okusaasira kwo Taata kumbeeko. Amaanyi go Taata gambeeko. Yimusa emikono musabe amafuta ag'okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Musabe Mukama amafuta ag'okukyusa olugero lw'obulamu bwo. Akyusa olugero Taata. Akyusa olugero. Akyusa olugero. Akyusa olugero. Akyusa olugero. Kitange gwe nyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo. Nkulabye ng'ojja ontambuza ng'okyusa buli kimu ng'okikyusa. Era nkujulira nga sikwatibwa nsonyi nti wano wendi entandikwa yange mu kibuga ekikulu eky'eggwanga bwali bukozi bwa waka bwa house boy. Ni Taata gw'ontuusiza wano. Sabira abantu bonna abali mu lugendo olw'obulamu luno, abaludde mu bifo we babadde, babavumiddewo babajeregeddewo nga babajereganga Morodekaayi. Taata obajjewo nkwegayiridde. Obongere waggulu awaweesa erinnya ly'ekitiibwa. N'abamu tebeetaaga kwambuka ddaala ku ddaala, beetaaga okwambuka amadaala 50 omulundi gumu, kubanga baaludde nga bababuuza n'obabuuza. Naye Katonda gwe mugamba gwe musinza aliwa? Katonda gwe mugamba gwe muweereza omulamu oyo yaliwa? Katonda gwe mugamba oyo akola ebintu yaliwa? Kusabira ng'oyimusiza emikono gyo. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Katonda agaziye ensalo zo. Katonda yeegulumize. Akukolera ebyekisa. Akuwa obujulizi omuntu yenna bw'atayinza kuwakanya newankubadde okugaana. Akukolera era akukozese kabaka wa bakabaka. Omwezi guno gwonna ogwa Juuni olaba ekisa kya Katonda. Ebigere byo gye bigenda waveeyo amakungula. Emikono gyo bye gikwatako bizaala amagoba. Obwongo bwo bye bukuwa bireete bujulizi bwereere. Akamwa ko koogera ebigambo ebiwangula. Ekisa kya Mukama kikulondoole buli nkya mu ttuntu n'akawungeezi. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu, essaala eno ng'ekugweramu, obujulizi bwa Mukama bweyongere. Wiiki eno ekubeerere ya buwanguzi. Anointing gy'otwala mu nnaku zino zonna ezaala nkyawa, gye tugenda ogatte wamu ku Sande. Mukama Katonda agikuweeremu omukisa. Buli lw'ova mu saavisi zino ogenda olaba omukono gwa Mukama mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Zikubire waggulu zinoge. Yimusa ebibatu baggulu nkusabire. Nsaba Katonda ky'otokwatangako okikwate. Nsaba Katonda naawe ky'ogamba kiro si kyange, ebyo by'abantu balala by'abali abanene. Katonda akikuwe. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mukama abampeera omukisa. Nsaba abazze nga weetegese ng'ogamba naleese sente za saawundi tugenda kuzisolooza until Sunday. Enkyukakyuka ey'emizindalo mwagirabirawo, waliwo gye tutikkula wiiki eno, era twetaaga okubaako bye tukiryalinga. Bw'obanga wakola pledge ng'ogireese lwaleero, ne ku Lwokuna ne ku Lwokutaano luno wonna ne ku Sunday tugenda kuba nga tukuŋŋaanya pledges ezo. Mukama akutuweera omukisa. Naye osobola okuba ng'ogamba sina pledge nnene era sina kinene, naye akatono kenyina kankabayo ku saawundi. Si ka kirabo, si ka kimu kya 10, kakwongera maanyi mu mulimu gwa Katonda guno wano. Amiina. Ono ali Kuwait aweerezeza saawundi. Muyitaani? Beni Nganda. Aha.
Amina. Amina. Mukama akola ebikulu. Mukama akuwa omukisa. Kale situkoleeta ky'osobola oli ow'Ekuwait naye atumye maama we. Kale dduka misinde ky'osobola ky'oboleeta hano ku kituuti. Anything small, it is paramount. Babiri Aisha emitwalo 17 gye waweereza gituuse. Babiri Aisha emitwalo 17 gye waweereza gituuse. Ky'osobola ky'oboleeta atalina tolina musango era tolina mutawaana. Alina ekyo ky'oba osobola ky'oboleeta. Kama amina. Kama akuwa omukisa. Neyanziza omulogo Nakata angambye funa ku mazzi enjiri ebadde yange. Naye nange zampadde ez'amazzi nzitadde ku bya sound. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, weereza ku 0760 7 0760 7 neyanzeege. Kama akuwa omukisa. 0760 7 oba weereza ku 0708 0 esembyayo 3 0708 0 esembyayo 3. Bane Mukama abawo omukisa. Mukama abawo omukisa. Mbakubireko mu ngalo. Mukama abawo omukisa. Mukama abawo omukisa. Ky'osobola ky'oleeta. Ky'osobola ky'oleeta. Nawe ali ku ssimu ky'osobola ky'owaayo. 0760 777 you can put on your tithe, your contribution for sound, your offering, whatever you feel. 0760 777 0708 000003 0708 000003 0708 000003. Send your tithe there, send your offering, send your sound contribution, your contribution for sound as we are buying new equipment. May the Lord bless you so much. Mukama abaweere ddala omukisa wonna w'oli weereza konna kw'osobola. Tukola mpola mpola naye tukola eby'amazima ebituwa emirembe mu mitima gyaffe nga tumanyi nti Yesu bw'ajja ekiro kya leero tetwatunze mwoyo gwaffe kugula sound. Ky'osobola ky'oleeta. Akozesa MTN Momo, akozesa MTN Momo, onyiga *165 *3#. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Merchant code yaffe ku MTN Momo eri 64 47 57. Esimu gyoweerezaako direct eri 0760 777 bw'obanga okozesa Airtel Money onyiga *185 *9#. Airtel Money onyiga *185 *9#. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money eri 152 1955. 521955. Esimu gy'oweerezaako butereve ya Airtel eri 0708 0 esembyayo 3 0708 000003. Mukama akuweere ddala omukisa. Mwebale nnyo abatuwa ku ssente zammwe tukole omulimu gwa Katonda ate nga muzituwadde n'omutima ogwagala. Amawunti si y'ensonga naye omutima gwo gubadde gwagala. Oyimuse emikono gyammwe tukkirize Mukama. Yimusa emikono gyo waggulu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tusabira abantu bano abaweereddeyo wano, tusabira abantu abo abaweereddeyo ku sound, ku lwa sound nga baweereddeyo ku masimu gaabwe. Taata bawe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olugero lw'obulamu bwabwe olukyusize ddala abali wano n'abali eyo tubasabidde omukisa. Era nga tukyakuŋŋaanya paka ku Sande n'abantu bennyini balabe Mukama kye tukoze mu ssente zaabwe. Ate obawe omukisa nabo bye bakola ewaabwe birabikeko mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa. Yimusa emikono gyo waggulu. Sabayo ebigambo byoga nti bino taata nsaba olw'Essande lutuukenga Mukama mbirina.
yimusa emikono gyo waggulu, kkiriza Katonda. Saba byoga nti Mukama nsaba ntuuse ku Sande nga mbirina. Mu muyigo ogwo ogw'ennaku ezisigaddeyo okwase. Mu muyigo ogwo ogw'ennaku ezisigaddeyo Mukama akuwa ekirabo ekyokwasa okwase. Mu muyigo ogwo ogw'ennaku ezisigaddeyo Mukama akuwa omukisa okwase. Nkusabira ku ssente bw'obanja bakusasule, abakubanja obasasule, ate olabe nga ssente ezisigaddewo awo mu linnya lya Mukama Yesu. Mukama akole ebyekisa eri obulamu bwo in the name of Jesus. Imusa emikono gye waggulu gigole bulungi, agamba kandokoke leero nk'oyo okutambula mu nsi nga sina waffe. Naawe ofune famire ey'amaanyi ewangula ey'obwakabaka bwa Katonda. Naawe yalokoka naye nga waleberaleberamu, nyweza nnatti. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza, nsazeewo okulokoka, nsazeewo okwenenya, nsazeewo okuleka ekibi. Sitaani si mukwano gwange, ne bajenti be si bakwano bange, nze nsazeewo okulokoka. Yesu naaza mu musaayi gwo ontukuza ommalemu ekibi munda ne kungulu, n'endagano zonna ez'omulabe Setaani okuva ku Adamu ne Eva okutuuka mu kika kyaffe n'ebukojja ne mu relationship zonna ze nali mbaddemu mu nsi eno ne bye nabuuka masaŋŋanzira Yesu byonna binaazeeko. Endagano z'omulabe zonna nzeekutuddeko. Yesu nkwegayiridde, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero. Weebale Mukama kunjagala, weebale kunsaasira. Sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena, ogajje mu kufa nga ndi muto, ogajje mu butagassa, gawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, gawandiike mu kuwangaala, gawandiike mu kugasa. Sangula amannya gange ogajje mu kubonaabona, ogajje mu bwavu, ogajje mu bintu ebibi byonna, gateeke mu kwesiima, gateeke mu kugaggawala okwannamaddala, gateeke mu bulungi bwo. Ndokokedde ddala Mukama wange Yesu. Nsaba amaanyi go omulaba aleme okuddamu okunkwatako. Yimusa emikono waggulu, musabe amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Musabe Mukama waffe Yesu amaanyi ag'Omwoyo. Musabe Mukama waffe Yesu oyo amaanyi ag'Omwoyo akupakira amaanyi ge ag'Omwoyo Omutukuvu oyo Katonda waffe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu kulangiddeko ekisa kya Katonda akuwanguze buli gy'ogenda owangule mu linnya lya Yesu. Kubira Omwoyo Omutukuvu engalo eza waggulu. Omwoyo Omutukuvu mukubira engalo eza waggulu mu linnya lya Yesu. Omwoyo Omutukuvu mwongere engalo eza waggulu mu linnya lya Yesu wonna w'oli. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byokwata amasimu go, kwata passport, kwata permit, kwata ebisumuluzo. Abali mu transport industry okuva ku boda paka ku trailer, sabira investment yeyo. Kitange gana amafuta genda oteeka ku baana bo nga kuwadde Mukama gapakiremu amaanyi go mu linnya lya Mukama Yesu. Buli gwe ngateekako okyusa olugero lw'obulamu bwe, mukyusa olugero taata, bakyusisa olugero mu linnya lya Yesu. Ngaawudde Mukama ogakozese kabaka wa bakabaka. Nsabira agamwe ge musitudde, abali wano ku Canaan Land ku ttaka ettukuvu, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku Salt FM zonna, abali ku Salt TV. Katonda abakolera ebyekisa. Oyo gwendabye ng'akyusa, alinnyisa abantu okuva ku leve emu ogenda ku leve endala, akulinnyise kabaka wa bakabaka, akuwa obuwanguzi mu linnya lya Mukama Yesu. Akolera ebyekisa, akuwa obujulizi Mukama. Gamba amiina mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Katonda musabe kye weetaaga. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor
that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Gendo wangule mu linnya lya Mukama ffe Yesu, alwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe. Mukama akwate engabo n'akagabo, akuwa obujulizi sitaani bw'atasobola kwerijjako. Mukama akulwanire ng'otunula, akulwanire nga weebase, akulwanire ng'otambula, akulwanire ng'otudde, akulwanire ng'okola, akulwanire mu investment zo zonna, ebirooto bituukirire. Myezi 6 egiri maaso gaffe okumalako omwaka gibeere myezi gyo gya byafaayo gy'otalyerabira, nga buli kye wayagala Mukama yakikuwa mu linnya erya Yesu. Omwaka guno gutwale gubeere gugwo mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Akukolere kabaka w'abakabaka. Kusabira omukisa ogusinga okutegeerwa, kusabira omukisa ogw'abaweereza bonna, kusabira omukisa ogwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kusabira omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggawaza ogutaliiko buyinike, omukisa ogwo ogutalina buyinike gutwale mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Musa bulungi ebintu waggulu. Kitange wangamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda mwene akufuula akalango. Obeere billboard ya Katonda, mirimu gya Mukama girabikire ku ggwe, olugero lw'obulamu bwo lukyuke, n'abadde akuloga alabe ng'ekisa kingi ekiri ku bulamu bwo, adduke misinde mu linnya erya Yesu. Imusa emikono twatulire ddala ekisa ekyo, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna, mirembe egitaggwaawo. Gamba amiina. Akunkolere bulungi Mukama, akukolere ebyekisa. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kidde eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Gy'ogenda genda owangule. Katonda akuggyewe waalemedde akyuse olugero lwo, akukozese bangi balokoke nga bagamba baakulaba tebasobola kukigumiikiriza, wabula obulamu babuwadde Kristo. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Have a blessed day.